Abasomoni banyo tutandise ekitundu ekyokuna nze Batinde Abamaga Kaddu balige yankona ate agaba okumanya kakati banakyo kyokumanya mukirize mugane ndabika okubeera nga nawumba nga nkyayina ebyokunnyonnyola Biikira Maaliyo ejjudde enneema mu bakazi bonna mulowooza siikomewo bukomi kubanga nyina emisomo gye njagala tunnyonnyoke era tutegeere birabise nno nja kudda kannyonnyole nnyinnyonnyodde omusolo gw'obukuumandagala nga boolaba mu masaza gaffe tuba n'abaami mu kubeera n'abaami tuve ku mwami ow'essaza naye mu masaza gano mubeeramu ebyalo ebyo bibeerako abaami abo baasoloozanga omusolo naye ogwabwe gwayitibwanga ogw'obukuumandagala omusolo Namasole gwe yasoloozanga nagwo gwayitibwanga ogw'obukuumandagala omusolo Kimbugwe gwe yasoloozanga Katikkiro byonna amanya nno ga bukuumandagala kati njagala tweyongereyo mu kitundu kyaffe ekyokusatu nkunnyonnyodde lwaki baguyita ogw'obukuumandagala kakati mu mpisa yaffe bwe baabeeranga basolooza omusolo abaami tebaawanga musolo wabula baawanga obugenyi bw'omubaka bwokka soogera ku baami njogera ku baami ab'ebitiibwa abo abantu abalina ssente baami b'amasaza babanga balina ssente wano abantu abatawa musolo balinga abantu ba mirundi nga gyegigyo gye nannyonnyola nakunnyonnyodde abalaawe bannakazaddwe babakyala abakamaliriza okuzaala naye ye omwami teyawanga musolo naye yawanga ebirabo eby'amaanyi omwami yabanga alina ssente lwaki onaamusoloozaako omusolo gw'enkumbi oyo atuweera eddala ente sebo mwami kalyesuubula mwe muli baami muweera mu VIP kali mwami kalyesuubula ayinzanga okuleetawo n'agamba nze mwami kalyesuubula ngenda kubawaayo obukadde nga 5 nze mwami Tamale Franka embuzi 5 zigwe abo be baami n'amaloboozi gawulira gaba gasaakaala ali atya bambi neeyongera okwebaza munnamawulire waffe akola omulimu ogw'ettendero ogutagambika omwami ono ye Sserumpanisa Frederick musajja awaza ne bw'aba akooya awangalira mu ggwanga lya Iraka weebale nnyo musajja awaza kubeera nga yegwa omu ku bantu atambuza emisomo gyaffe nebaza n'abantu Ssekinomu ali atya mukyala Nabuuma Josephine mukyala Nkobazambogo Sise Nakaayi nkukubidde ku ngabo y'Abaganda Wambogo jjajjange Kabanda Muyira Joffre nawe nkubidde ku ngabo y'Abaganda Munywanyi Kiwumbye Ngalabi Mwenge Kubula nawe nkubidde ku ngabo y'Abaganda Munywanyi Munywanyi erinnya Munywanyi Mukiibi Franka nawe obuufu bwe omukyala Babiri Eddoosa Omulongo nawe nkubidde mukyala Nakku Kiweewe Saliet Mama Dalita nawe obuufu bannanga abakyala muli bangi mwenna n'abamalayo waliwo gwe situmidde naamye bulaami sijja kumwogera basabo ne banyabo njagala tugende mpola era bino tubikwate mpola ng'anyiga ensanja bavu tulabe wawe tunaafundikirira yadde ebyokuyigako biyitirivu kafunya akaagula mukono kannyonnyole ku baami abakungu abaddirira naddala abo abaabanga baddirira ow'essaza baawanga ente emu
kati ate waabangawo waliwo kati njagala twekkanye ekintu kino nti bwe wabanga toli mwami era nga naawe olabira ddala nti empale y'obwami tojjejjaamu manyi tukkirize waliwo empale ze tutatuuka eri abakungu oba ndowooza kati ndowooza kye tuyita empale waliwo abasibira empale eno mu lubuto bakizito mu sitaafu eno ssente yawera abo kati abo toyinza seba empale gyayambala togyambala oteekwa okukkiriza kati abo bakizito bakalyesuubula bamwami mukiibi bamwami taamale baani awo omulala abo baaweeranga mu VIP nte gwennoza bamwami Kasiirivu Kaggwa Henry abo mwami Kiwumbi Engalabi Mwengeko bamwami waliwo wano omuzimbi waffe bamwami Kibiriga Dungu basajja Subiri Sibalinaalya baaweeranga mu VIP bannansubuga VIP abo tebabanga bagundi sibankoko nte kaakati abaddiriranga baawanga entengeemu kaakati waaliwo abasigire nga bwe tugamba mu Luganda nti omusigire amala bitono kaakati bano abasigire b'abaami tebaawanga musolo abo baabasonyiwanga bannakazadde tebaawanga baabasonyiwa abazaala abaami abo tebaawanga abawuulu gwo muwulu ate omuwulu omuwulu teyawanga kale lwaki omuwulu awo omusolo yaaweeyo ki eri agenda okugamba baakaakati abawuulu basiibira kikomando ssebo baweeyo ki kati ssebo n'ekikomando kyogula kibaako omusolo naye bali ab'edda tebaawanga abantu abaabanga basimba emitala okusimba omutala kitegeeza okubanga waakagutuukako okyali mpyonko okyali mupya mu kitundu kati gwe wabanga osimba busimi gwe tewawanga kintu kyonna era tebaawanga naye nga tebannatuusa mmere tebaawanga musolo ogwo bwe oba oliawo babanga tebannatuusa budde ebintu ebikwatagana n'omusolo bassebo ne bannyabo bintu biwanvu era okuva ku musolo omunene oba omutono baabo tebabangako wabangawo omwami ali ekitongole mu kitongole ekyo bwe basoloozangamu emigugu gy'embugo omuwendo njaku omuwendo ngagwo emigugu nga emigugu gy'embugo nga 15 ye n'abatongole be baalobolangako emigugu nga 6 abo bwe yamalanga okugirobola ate n'agabana n'abatongole be bonna era buli mutongole eyabeeranga n'abasajja 5 nga naye alobola omwami w'ekitongole bwe yamalanga okulobola omubaka n'alyoka asitula emigugu egyo egisigaddewo omwenda n'agitwala eri omwami afuga ekitundu era omwami oyo yamalanga kulindirira omusolo ogusoloozebwa mu kitundu kye ne guggwaawo nyongera bwe wabanga waliwo emigugu gino egy'embugo bwe gyaweranga oluusi nga 140 130 nga balobolako nga 4 egyo ekyende egyasigalangawo n'agisitula n'agitwala eri owessaza n'owessaza yalindiriranga omusolo gwonna ogusoloozebwa mu masaza ge gonna naye n'alobolako bwe yamalanga ate naye n'alyoka aguwa abagenda ogutwala embuga oba mu nfuna yayinzanga omwami oyo okubala emigugu ne giweranga 100 oba 132 ng'abaami buli ssaza lyonna bonna bamaze okulobola ku misolo egyo embuga ezo awo ono naye n'alobola emigugu gye n'alyoka akkiriza bano abagenda ojjuno nayo ne beeyongerayo era owessaza bwe yamalanga okulobola
omubaka n'atwala emigugu egyo egisigaddewo n'agitwala eri embuga oba ku kibuga kabaka kw'abaali era yagutuukizanga mu maaso ga Katikkiro. Awo Katikkiro yayajjangawo omusolo ogwo oba omugugu ogwo naye n'atoolako kye tuyita okulobola naye n'alobolako ate kwegamba okuviira ddala eno wansi bagendanga balobola okutuukira ddala ewa kabaka. Kati nga bagamba nti akuwa obwami aba takuwadde kulya. Kaakati owessaza bwe yamalanga okulobola omubaka n'atwala emigugu egyo egisigaddewo naye n'alobolako, n'oli naye n'alobolako, n'ono n'alobolako, ewa Katikkiro n'alobolako, n'ono naye n'ajjako n'egya Kimbuga ow'omulongo w'emigugu naye n'alobola, n'ajjako egya Kibaala omusigire wa kabaka naye n'avaako. Naye abaami abo ababiri bennyonnyodde waggulu Kimbugwe ne Kibaale omusigire, kabaka yali Muteesa ow'olubereberye. Kabaka oyo Muteesa Mukaabya Muteesa ye yabawa okulobola ku musolo naye mabega tebakkirizibwanga, naye edda tebaalina kulobola. Awo bwe baamalanga okulobola ne wasigalawo okulobola bamuki oga bali bakiyita kulobola, bano okulobola kyane byonna ndowooza bye bimu oloboddeko toddeko gize kali baamalizanga okutoolako. Ne balyoka bwe baamalanga okutoolako ne wasigalawo egya kabaka emigugu egyo, omubaka yayinzanga okuginona n'agitwala eri kabaka. Bwe yagituusanga mu maaso ga kabaka n'agirabako, omubaka ate n'alyoka agiwa Ssaabakaaki, kubanga wabangawo Ssaabakaaki akulira abagalagala mu Lubiri ne Mulumba, si Mulumba ono omwami atera okubeera ku mulyango nga tavaawo, Mulamba oyo muggazi naye n'atoolako. Bw'amaliriza okutoolako kabaka gye yasigazangawo gye gyabanga egigye, era kye baakolanga nga bagitwala mu nkuluze. Enkuluze ly'eggwanika lya kabaka, enkuluze ly'eggwanika kabaka mwatereka ebyobugagga bye byonna. Twawula enkuluze erimu ebigambo byonna. Ekigambo enkuluze kitegeeza dictionary, era enkuluze y'Oluganda mwe mu Lunyaanyibe kye muyita dictionary. Naye ate olw'okuba nti ffe olulimi Oluganda lugagga, enkuluze kiyinza okutegeeza eggwanika kabaka mwatereka ebyobugagga bye byonna. Naye mujjukire nti edda emisolo egyo gyasoloozebwanga okuva mu bitundu eby'enjawulo, Busoga, kubanga amawanga mangi bakabaka mwe basoloozanga, Busoga, Bunyolo, Kagadi, Kiziba, eyo Mwankole, Mbalala, mpoza Nkole Mbalala, eyo yonna basoloozanga, Ebukedi, wawona Madi, Wola, Kiziba, Tanzania yonna eyo basoloozangayo emisolo. Naye kyenyinza okukyusamu kiri nti mu bitundu eby'Ebunyolo, Nankole, eyo bajjangayo baabireetanga nga birabo, tebaabibalanga nga musolo. Wabula baabireetanga nga birabo. N'olwekyo n'ebintu ebyo nno byagaggawaza Obwakabaka bwa Buganda, era byabuyimirizaawo kinene nnyo. Era nannyonnyolako emabega nimba nnyonnyola nti eri ekyeggwanika yadde mbadde nkivuddeko ne munanzikiriza n'ekiddira nti okuva edda yonna okutuusa ku mulembe gwa Kabaka Ssuuna owookubiri Wamala, eggwanika lyabanga wa Katikkiro.
era omusolo ogwa Kabaka gwonna gwawanikibwanga mwa Katikkiro mu Butikkiro, kubanga Katikkiro ennyumba mwabeera gye tuyita Butikkiro, naye ate Katikkiro gwe mujjukira gwe nannyonnyolako emabega oyo Katikkiro w'Embogo oyo omwami Kayiira mutabani wa Nabembezi. Kayiira oyo bwe yanywanga omwenge yali Katikkiro ku mulembe gwa Ssekabaka Ssuuna II. Bwe yanywanga omwenge n'atamiira yatoolanga ku bintu bya Kabaka n'abeera ng'agabira abami, naawe nkuwadde n'oli Kabaka bw'akitegeera n'anyiiga n'akwata eggwanika oba enkuluze n'agijja mu Butikkiro ate n'agissa mu lubiri munda, ne kaakati eri munda mu lubiri oba eggwanika lya Kabaka oba enkuluze ya Kabaka ne liziba bwe lityo mu lubiri mwennyini. Era kaakano ne kaakati mweriri, naye era Katikkiro yasigala agikulira, naye kati wano baali bamutaddeko olukomera lw'obutatuulatuula ku bintu bya Kabaka. Yajjangayo ebintu n'agabira abaami, n'ajja n'agamba naawe twala noono bamuwe, ne maama Naaki bamuwe ebyo ebintu ebyo nga Kabaka tabyagala, kubanga okuno kwabanga kumanyiira. Kale walaba sikyaliriza naye gwe sanjasanjako ng'omubyali nnyo obuliri afune emisomo egyo oba kuyiga kugeziwaza n'omusiru ate obutayiga n'omugezi asiru walaba nnange omugezi atayize abanga ettaka eggimu eritalimidwa omusomo gwa Sseŋŋane kojja buulirira teguboga myaka kuba temuli kumansa ntungo ntegeeza okuwemula omusajja omuwala kati goba inflation manyanga okwennyika enneene olw'okuba wamu omubeezi yabula kyokka nga bangi ng'ebiyenje naye omutuufu yani yonna Sseŋŋane kojja buulirira abaana abalimidde empya maama oliyotya ssente y'omusajja ekifo ky'okuloga n'akusanyukira nga bwakwongera ng'akasoolo omubisi enkwata y'omubeezi naye kolina yali ekyama ng'omuwala yeekoonya akagere ku jjinja wamma bazankonika ng'ekimira ate ku baana bo bannange Sseŋŋane kojja azimula amaaso agatali ga muwala yekka naye n'omulenzi nammwe abazadde bannange waliwo omusomo empisa z'obuntu bulamu mu nkuza y'abaana nammwe abantu abakulu gubasomesa n'abaana gubasomesa abazadde nga tugenze ku ssomero wamma watudde waka jjukira nti abaana bayiga ebyo bye wawangaaliramu kuba abaana babawangaalira mu kunenyezebwa bayiga okuvumirira teri ayinza kuvumirira wamma nga yakula maama tamunenya oba teyamunenyeza kintu kitegeeza nti kirungi abawangaalira ng'ogumiikiriza bayiga bugumiikiriza nga bakuze leero babbali abataano bawe olw'okuba baalyanga ntula naye ennyama nabakati wamma bajangali nnamba bannange ow'ekitiibwa oba oli mukungu akuwa omukazi omukono nti mbuuzaako omusango osinsonga omusinga emyaka gye yasiima okuwa omukono ezo mpisa za buntu bulamu kiti ategedde ngamakuba obeere ng'ofuna omusomo ogwo olaweereza eddoboozi lyo whatsapp namba eno eya 07772727 omugavu w'amatu bamutwala ku mugavu omwana agavu nze kati tumira tugambye tumira abantu bo ate mu ddakiika emu bweti wamba okyayinza okutumira abasukka ne 10 ng'ono. Dokita Balamaga Kaddu webale kutuweereza nsiima nnyo byonna by'otukolera. Nze kali esubula muwada nga nsinzidde mu UAE bane njagala kutumirako mikwano gyange gyonna ne baganda bange bannyinaze omukwano gwange omulungi Nakayenga omumbejja bannange nkutumidde. Wamma naawe yange otumire banno teryagaanye. Abasawo ne banyabo temwerabira abagenda okubeera nga mutumira ku bannamujja mu kasanduuke kange butereevu. Olunaku olwaliro ndabika okubeera nga leero seeyongereyo kiwanvu kiri awo. Abaagala okulanga bizinensi bannanga atunda ayolesa yatera okumaza
ffe bintu bye tunyoomanyoma audio n'atambulira ddala mu bantu bayitirivu ddala jangu olanga ebizinensi yo jangu osomesa abantu tubadde ne munywanyi waffe era mukwano gwaffe Kibiriga Musidungu nga tunyonyola ebintu ebikwatagana n'enkokoto na buli kimu era obudde bonna agenda kwongerezaako naawe twetaaga abeeteefuteefu abagenda okusomesa abantu bizinensi zaabwe tujja kuwanga akadde dakiika 5 nga tufunikira emisomo gyaffe olange abalina ebizibu ebyenjawulo weetaaga kwegamba eri abantu nga ye bambi ayina ebizibu ebitagambika yeetaaga abantu bamuwe ku magezi yeetaaga obuyambi byonna ojja ne tubeera nga tuzanya amaloboozi g'obutereevu abantu bajja kuyamba abantu tebalina ttima gwe bwanga oyagala kuyambibwa ojja kuyambibwa n'olwekyo enamba yange konfunira abaagala emisomo gya ssenga ne kojja buulira emisomo egyo girimu ebintu biyitirivu bw'obanga omanyi oyina omwana omuwala gwateekwa muteekateeka teri abaana b'omuliraano bajja kuyambako muteekateeka ebyo banaakuyambako kale naye bw'obanga oyina omwana gwe abateekateeka omwana wo omulage kuba ettuufu oba mulenzi oba muwala gwateekwa maama gwe musaale yadde omwana agunjulwa abazadde bombiriri naye taata akeera okudduka akomawo ekiro ng'ayagala kulya mmere yeebakuyu tomugambe ku by'abaana kati gwe maama gwateekwa okulwana n'abaana emisomo egyo ssenga ne kojja alimu ebintu bingi abeetaaga okumanya ebisingawo n'okugifuna enamba yange koyita eri 0773 27 627 0773 27 butereevu ojja kuba oyogera nange era ojja kuba ng'omanya ebisingawo abayinza oyamba ovujirira emisomo gino okugiyimirizaawo okusomesa abaana vidiyo zaffe na buli kimu enamba eyo koyita kyossaako kyonna kiba kintuukako basibu ne bannyabo olwo mbagambe nti neeyongerayo vaawo mpa obugalo gwe bataayi nange bwentu bwe mbawuubidde ku kiremba wamma nga njolekera okubeera nga wamma bino mbyetegula mujjukire nti bino byo wamma biyinza obutagwa matenda na kusoggola naye munakkiriza nti olundi era tunaatandikiraawo ndabaawo n'atadde embujjo kujja Nalugobo wamma alina kyaŋŋamba nange nentegeera wamma nti sijja kulinda kwongerezaako